Mugechiro chalero meya Bamukutte Nenjaga Mumootoka ya gavumenti Yakujjawo Curfew bameya b'ibibuga Batabuse. Gavumenti ya Uganda erangiridde nti yakujjawo ekiragiro kya Curfew wiiki ejja nga amasomero gagguddwa. Amasomero wonna mu ggwanga mu butongole gakuggulwawo ku bbalaza olujja ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno oluvannyuma lw'omuggalo ogw'emyaka 2 ogwassibwawo ng'ekirwadde kirumye mu mawugge kizinze eggwanga. Minisita w'ebyentambula General Katumba Amala asinzidde ku Media Center mu Kampala akasa nti okutandika ne ku bbalaza ekiragiro kya Curfew ekibadde kyakata ku buli muntu okuyingira okumu n'enkoko bagenda kukidibya okusobozesa abazadde okuzzaayo abaana ku masomero ng'emitima gibali wamu. Curfew tukkiriziganyizza ne Prime Minister. President yali agambye Curfew ajja kutandika okugibwawo nga tumaze okuddamu concerts mu wiiki 2 okuva nga 10. Naye bwe twogeddemu ne Prime Minister ne tulaba nti wiiki eyo ey'abaana okudda ku ssomero nayo eyinza okuleeta ate okutataganyizibwa naddala ng'abazadde abayinza okwagala okutwala abaana baabwe ewala ne baba nga essaawa za Curfew zibakutte. Ne tukkiriziganya naye nti wiiki eyo Curfew tajja kubaawo ku mmotoka, si ku booda bannaffe aba booda, naye ku mmotoka ng'omuzadde ava kutwala mwana we ku ssomero akomawo Curfew tajja mukwata. Oba n'abaana abasaabaza abantu katugambe bbaasi ekeereye okuva e Kasese eyingira mu kibuga ereese baana bagenda Budde obawa eyo naye ejja kukkirizibwa okuyingira. President Museveni yabadde ayogerera eggwanga wiiki ewedde yakirambise nti Curfew wakuvaawo oluvannyuma lwa wiiki 2 oluvannyuma lw'amasomero okuggulwa. Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo ku ntandikwa ya wiiki eno eriko enteekateeka gye yafulumizza eraga nti amasomero gaakuggulawo mu musolesole wano mu Kampala ne disitulikiti ez'omuliraano okuli Wakiso Mpigi ne Mukono. Mu mbeera eyo omukungu wa minisitule y'ebyenjigiriza alabudde abayizi ab'ebisulo abali mu disitulikiti ezo nti tebageza ne bagenda ku masomero ng'olabbalaza terunnatuuka. And that's the very reason why we have come even here to emphasize the point. This was a presidential directive, and he said he was very clear schools are starting on 10th. So for you to say you are starting on 9th, then that's almost criminal. The president gives a directive and you go against it, and you will school, the heads of institutions will be held personally responsible. Oye Ismail Mulindwa akulira amasomero ga secondary. Mu buufu bwe bumu obwo, Minisita General Katumba Amala wabudde abazadde n'abayizi okwezesa mmotoka ezo zokka eziri mu paaka ezimanyiddwa entongole nti era ebifo ebyo byakuweebwa obukuumi obumala ng'abasirikale bayambako abeetaaga okuyamba. Twasabye KMPU bongerewo okwongeramu obukuumi naddala ku terminals eza park ne ku bus okujjawo bali abafere betugambye. Ekyokubiri okuyambako abaana bano abato abuze tamanyi gy'alaga tubasaba abaana mu bakuutire tabuuza muntu yenna gwasanze buuza owa poliisi ali mu uniform oba guide owa bus era naye ajja kuba mu uniform. Tuli mu biseera nga tetukyalina nnyo terrorism. Tetuvudde tugamba emmotoka zonna zirina kuva mu park ezimanyiddwa era tukubiriza ne ba RDCs n'abakulu police mu buli district nabona kino bakigoberere emmotoka zive mu bifo ebimanyiddwa bwe basobola okukeberera abalinnye emmotoka okwewala twala abatemu nga bwe mumanyi transport kyekimu ku target y'abatujju gye baagala. Mu buufu bwe mwobwo Minisita Katumba Amala awabudde abazadde n'abayizi okukozesa mmotoka ezo zokka eziri mu paaka ezimanyiddwa entongole nti era ebifo ebyo byakuweebwa obukuumi obumala. Minisita era alabudde abagoba ba mmotoka ezisaabaza abantu beewala okupaaza ebisale mu wiiki ey'okuzzayo abaana mu ssomero. Obwakabaka bwa Buganda bukunze abantu ba Ssaabasajja Kabaka okusoosowaza ennyo ensonga y'obwegassi lwe banaatuuka ku nkulaakulana eya nnamaddala n'okuzza Buganda ku ntikko. Minisita omubeezi w'obwegassi obulunzi n'obulimi mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Hajji Amisi Kakomo Mukasa yakaatiriza ensonga eyo mu kuggalawo omusomo ogwategekeddwa Kyaddondo CBS Pewoza Sacco nga gwagendereddwamu okumanyisa abaami ba Kabaka mu ssaza Kyaddondo emiganyulo gya Kyaddondo CBS Sacco. Oluvannyuma nabo babunyisa enjiri eyo mu bantu nga bakulembeddwamu Kago Agnes Nakibirige Sempa n'abamyuka be era gubumbujjidde ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mengo. Owekitiibwa Hajji Amisi Kakomo atendereza obulungi obuli mu bwegassi n'ategeeza nti Obwakabaka buli mu nteekateeka y'okulaba nti buli ssaza libeera ne Sacco nga Kyaddondo bw'erina eyaayo.
okubeerawo kwaffe wano leero kwe kulaba nga tuteeka mu nkola ebiragiro bya baffe era obwegassi nkola ya Bwakabaka ng'omutwe omukulu ekigendererwa ngeri ki abantu ba Kabaka gye banadda ku ntikko. Kakati aba Kyaddondo bo batukoledde ate omulimu gwa njawulo ne balaga nti abantu bano nga tetunnabasindika mu field kusomesa bantu bo bennyini basooke bakole ki basome. Obwegassi buleeta enkulaakulana mu bantu ba bulijjo. Bwe tunaabeera mu ssaako zaffe zino mulimu eyasoma okubala ebitabo, mulimu omusomesa, mulimu inginiya. Kakati bwe tuba tuli mu ssaako yaffe nga buli omu aleeta kyakola ki kyamanyi mu kifo ky'okupangisa abapangise okujja okutukwatirako. Omukungu Michael Kawoya Mwebe ssentebe w'olukiiko olukulembera Kyaddondo CBS Peosa Sacco ategeezezza nti mu myaka 3 gye baakamalawo Sacco eyo esimbye emirandira gy'obwegassi batandika ne bammemba 135 naye kaakano baweze 1,300 batandika n'obukadde 297 naye kaakano ensawo yaabwe ewezaamu obukadde 700 kwekubiriza abaami ba Kabaka bayambe okubunyisa enjiri y'obwegassi mu bantu b'abeene. Okwongera okunyikiza enteekateeka y'emirimu nga gibukadde bulungi mu Bwakabaka bwa Buganda nga gikwatagana bulungi n'essaza Kyaddondo. Olukiiko Kaggo bwatuula lwasalawo luggulirewo essaza Kyaddondo akawunti ku magoba gali ge twakola ng'ogyeko ge twagaba ya migabo 10. Ebirala ebituukiddwako tulina obukulembeze obugundiivu. Ekittavu kino lyerimu ku makubo ge tulowooza nti gasobola okununula bannakyaddondo mu mbeera y'enkulaakulana kolera awamu nga Ssaabasajja Kabaka bwe yatulagira okuwa abantu essuubi naddala mu bintu ebitabusetabuse ebyenfuna n'ebirala ate n'okuterekera embeera ezigwa teziraze. Tusomesa abantu nti bw'otereka ssente ekituufu kiri nti zeetaaga okusiga. Buli bw'otasiga tosobola kwaza ate tosobola kugabana ku ntuuyozo bulungi. Kaggo Agnes Nakibirige Sempo omwami wa Kabaka atwala Kyaddondo ajjukiza abaami beeyambise Kyaddondo CBS Peosa Sacco okugatta abantu b'omutanda. Nabadde nkuba akafaananyi ne ngamba singa kati abaami ba Kabaka ffe abali wano ffekka nga tugaa nti buli mwezi tutereke 15 zokka bwezi ffekka abali wano mulowooza tuyinza okuŋŋaanya obumbi bwenkana ky'omwaka zibeera nnyingi. N'olwekyo obwegassi bwe banaabutusomesa ne butuba bukala ndaba nga tujja kukola ki tujja kugenda mu maaso nnyo tukole emirimu mingi era Kyaddondo twongere okumusa ku maapu n'okugiyisaawo. Haji Hussein Nakabale omwogezi w'ekitongole kya Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority era akulira obwegassi akulembeddemu omusomo akuutidde abakulembeze ku mitendera gyonna okuziba oluwonko olunene oli wakati waabwe n'abantu be bakulembera nga beeyambisa enkola y'obwegassi. Ngeyo kaga abayise bategeeza nti mukawefe w'okutumbula obwegassi mwogere positively temwogera negatively. Ebyo tebyeyongera, ebyo tebikula. Tegeeza abantu ebigambo nga minisita bw'abyogedde, nga chairman wa board bw'ayogedde, nga Kaggo bw'ayogedde. Obiteekemu akawooga naye akaseera kano ketu sente nga zibuze obagende wadde zibuze naye akulira ebyenjigiriza agambye waliyo essuubi message eri netafa. Bameeya bagombolola ezikola ekibuga Kampala beeweze okwekalakaasa nga bavumirira n'okuwakanya ab'ebyokwerinda abasussizza okukwata abantu n'okubaggalira awatali nsonga n'okusinga ennyo bannabyabufuzi. Bameeya bano okuli ow'Ekawempe Emmanuel Sserunjojo ow'Eddembe, Ali Kasirye Nganda Mulyanyama ow'Amakindye ne Paul Mugambe wa Nakawa gattako mbeera ze Zaak Mawula owa Lubaga basinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire e Kawempe ne bategeeza nti bakoye okulaba abantu baabwe nga bakwatibwa entakera ne batulugunyizibwa n'eddembe eririnnyirirwa okutwalira awamu. Bano okweddeyo abaka ba Paalamenti w'Amakindye West Alan Sewanyana ne Mohamed Segirinyo wa Kawempe North abamaze kakana ebbanga lya myezi 4 mu busibe n'abantu ba bulijjo abalala bangi. Meya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjoji agambye nti bakoze ekisoboka okulaba nti bannaabwe bateebwa nga buteerere. Segirinya ne Honorable Sewanyana baateekebwako emisango gye tutunuulira nga gya byabufuzi baayiganyizibwa ne bakwatibwa bubi nnyo mu ngeri ebamalako ekitiibwa kyabwe ate n'engeri ebabonyaabonya. Tekyewuunyisa okubeera nti kati bonna balwadde. Honorable Segirinya bw'ogendayo okumulaba tebakukkiriza baamuleeta wano e Mulago. Memba wange wa Paalamenti Mulago gye ntwala mu division yange ebaŋŋaana okugendayo kiki kye bakweka tetumanyi obanga akyali mulamu nga bwe yagenda era konna kuba kulinnyirira ddembe lya buntu.
Meya wa Makindi Ali Kasirye mu Lyannyama yagambye nti ensonga y'omutuuze we Alan Sewanyana mususseeko kubanga n'abafamire ye bali mu kusoberwa ebitagambika. Omusango guno guve Masaka gudde Kampala olw'ensonga gwa zooming tegwetaaga makulu famire ne balooyo okubanga bagende Masaka bwe badda. Lwaki omusango guno tugambye nti guli politiki n'okwata omutemu assa abantu abasukka 8 n'otayazaako na waka ani yali akirabyeko nga n'omubbi w'enkoko bagala ne baaza ebigere abaana baffe nga 66 bali kitalya twagamba nti kale katugumikiriza amateeka galamule naye kati tusiruteka ku kisenge naye ke tunava ku kisenge ate tujja mulemererwa so ekyo kye tudimandinga babate bave wabweru nga bawoza n'emisango gijje e Kampala. Mbeera ze Zakamawula owalubaga yalabudde nti ebikulu eby'okutobola eddembe ly'obuntu bisaanye bikome bunnambiro. Ffe gye tusabanga abakulembeze b'ekibuga Kampala ba mayors abantu bafaabo abali mu makomera ag'ettamanyi oba mu bifo ebitaliwo mu mateeka naye nga basibye abantu bafaabo nga tulina munnaffe omu okuva ekawala bamuyita Asani tetumanyi gyali bali ba MP nona abantu balagobeka machete basani bangi bannaffe betukyanoonya betwagala bateebwe kubanga baasibwa ku nsonga za byabufuzi. Ku nsonga eyo Kaife wa Kyabbaso okwogerako n'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Yesigire abadde akyagudde butaka. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka bawannyondo ba kkooti okutwala ebintu ebisangiddwa mu kifo kye bamenye nga munnamateeka James Nkubi bw'annyonnyola. Amateeka agafuga ebiragiro bya kkooti ebikwatagana ku eviction demolition gakiteekawo nti nno nabengerangawo okugoba abantu ku ttaka oba okumenya ebizimbe tewalina kubeerawo kubbibwa okw'ebintu ebisangiddwa awo we mumenya nga biriko bannannyini waabyo. Temusobola kuva eno kubanga mwe muli bamenyi ne mugenda nga buli kye musanze kyonna ku kintu ekyo ku ttaka eryo oba mu kizimbe ekyo nga byonna mubibba bubbi. Okukuba kufuuse kubba enkola eri nti omuntu aweebwa omukisa n'aggyamu ebintu bye n'afuluma then demolition oba eviction n'egenda maaso n'atwala possession ze. Gavumenti ya Uganda yejjuludde bw'esazizza amakulizo ke yabadde etadde ku basaabaze abakozesa entambula ey'olukale nti nga tebannalinnya bidduka balina okulagayo ekipalati ekyekasa nti baagemwa COVID-19. Wiiki ewedde omukulembeze eggwanga yalangiridde nti gavumenti ye okusobola okuggya eggwanga lyonna ku muggalo bulambalamba n'ebidduka okutikka ne bijjusa nga bwe gwalinga edda abasaabaze bonna balina okuba abageme. Buli musaabaze kibadde kimwakatako okuyita n'ekipalati wabula minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Amala akasizza nti bakizudde nti kiyinza okubeera ekizibu okussa mu nkola kubanga abagoba b'emmotoka ezo kyandibabeeredde ekizibu okwawulawo ebipalati ebituufu n'ebijingirire nti era bakizudde nti abantu abamu abaagemwa tebannaba kuweebwa kaadi zaabwe. Wabula minisita akinoganyiza nti weewaawo batowola okusezza ku basaabaze naye baddereeva bakondakita n'abakozi abalala abayambako mu ntambula ey'olukale bateekeddwa okuba abageme. Katumba agambye nti abasaabaze bateekeddwa okwambala masiki obudde bwonna nti era bataddewo abasirikale abagenda okukwasa ekiragiro ekyo kwe kulabula bannayuganda obatakiza kujingirira kaadi akassa nti bageme. Mustafa Mayambala ssente w'ekibiina ky'abatakisi ekya Utrada naye akaanyiza ne minisita nti basemba baddereeva batagoberera amateeka g'okwekuuma COVID-19 bakangavvulwe. Poliisi ku mulundi guno twagala tulabeko nga poliisi ekutte ku badriver abatayambadde masiki. Twagala tulabe ku poliisi ng'ekutte ku basaabaze batwalibwe mu kkooti olw'okwetaba mu kikolwa mu mateeka ekisaasaanya obulwadde bwa COVID. Ensonga eyo ebadde etumenya nnyo abantu ne basulayo ogwannagamba ate ng'obulamu bubwo bw'okuuma n'obulamu obwa munno. Badriver baffe abataxi ne bakondakita ffe ng'abakulembeze tubagamba kyoyo yenno wa taxi gwe banaakwatira mu bumenyi bw'amateeka ku nsonga ya COVID taddukira gye tuli anaddukirayo atojja kuba weesudde mu muliro. Mukaaka Kwenza Rukirabashajja omuwandiisi w'ebitabo atakkaanya na gavumenti ya President Museveni aliko abakulu mu bitongole by'okwerinda bawazewaze n'abakuba mu kkooti enkulu ng'ayagala baleete Bamukutte awuze si nsonga bamufu oba mulamu. Omukyalo ono Eva Basiima ng'ayita mu bapuliida be abannaluko Land Company Advocates awaabidde Ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda Martin Okotyochola akulira ekitongole kya poliisi eky'Obwambega Grace Akulo aduumira eggye erikuuma President Brigadier General Peter Kandia okugattako Ssaabawolereza wa gavumenti.
Basima alumiriza nti Bakakwenza Rukirabashaija yakwatibwa abasajja abali mu ngoye eza bulijjo ng'ennaku z'omwezi 28 Desemba omwaka ogwo guwedde bamujja mu maka gaabwe agali ekisaasi ku nkingi za Kampala olwo ne bamukulubbya ne bamutwala mu maka gaabwe amalala agali eyiganga Busoga nga bagalidde emmundu ziri zirwasa mayinja olwatuuka eyo ne baaza ennyumba yonna okuva saa 2 nga bwakakya okutuuka saa 6 ez'omutuntu. Agamba nti bba yamutukako eyiganga yenna takyafaananika yali ajjudde ebinuubulenge engoye ze zijjudde omusaayi nti era n'amubbirako nti baali tebamukombya kaakulya. Puliida we Luyimba Zinalukoola agambye nti omuntu we bamusibye mu bumenyi bw'amateeka kubanga essaawa 48 ze balina okumukuumira mu kadduukulu zaayitako dda. Olunaku lw'eggulo kkooti y'e Makindye yalagidde gavumenti eyimbule omusibe oyo mu bwangu wabula awo ebyakomye na buli kati akyali mu kolokooni. Poliisi evunaana Kakwenza okulebula omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa ne mutabani we Lieutenant General Muhoozi Kayine Rugaba aduumira eggye ery'oku ttaka ng'erumiriza nti ono yakozesa omukutu omugattabantu ogwa Twitter n'alyoka atemerera abakulu bombiriri akagambo n'okubawandiikako ebikikinike. Abasajja abagambibwa okuba abazigwa b'omutawaana ennyo abaludde nga batigumya Masaka, Nyendo n'ebitundu ebiriraanyeewo ddala kibasimbiddwa mu kkooti ne basomerwa emisango egiwerako omulamuzi kwe kubasindika kwa limanda okutuuka nga 25 omwezi guno. Oludda oluwaabi lukulembeddwa Karo Apia lulumiriza nti ng'ennaku z'omwezi ezitali zimu abawaabirwa abo Tone Kasozi amanyiddwa ennyo nga Duvo, Bale Derrick n'abalala abatuuze b'omu Nyendo beenyigira mu bikolo eby'obubbi ne bateeganga n'abantu nga batuusaako obulabe n'okumenya amaduuka n'amayu. Oludda oluwabira lutegeezezza nti abantu bano be bamu era basangibwa n'ebyambalo byefaananyizaako eby'amagye, emmundu enkolerere, amasimu agagambibwa nti babba mabbe n'ebisa ebirala. Omusigire waakulira abalamuzi abate Masaka Christine Nantege bano nno bababuuzizza oba emisango egibasomeddwa bagitegedde bulungi bagyegaanye era n'abasindika kwa limanda okutuuka nga 25 omwezi guno lwe balidda mu kkooti okuwulira emisango egibavunaanibwa. Omuwabi wa gavumenti Apia agambye nti okunoonyereza ku misango egyo kukyagenda mu maaso. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Abazannyi ba ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abakazi abatasussa myaka 20 olwaleero bayingidde enkambi okutandika okwetegekera okuzannya ne Ghana mu mpaka za FIFA Under 20 Women World Cup Qualifiers. Ttiimu eyo eri ku Crane Paradise Hotel ekisaasi ebadde yakutendekebwa leero ku kisaawe Egogo naye tekisobose olw'omupiira gwa liigi ogubaddeyo. Omutendesi wa ttiimu ya Ayubu Khalifa Kiyingi yayise ttiimu y'abazannyi 28 nga 27 baatuuse dda mu nkambi esigaddeyo omuzannyi omu Juliet Nalukenga aguzannyire Cyprus. Uganda yakuzanya ne Ghana ku mutendera gwa 4th round nga 22 omwezi guno mu kisaawe kya St Mary's ekitende olubaddingane mu bbanga lya sabbiti 2 e Ghana era omuwanguzi wakwesogga omutendera ogusembayo ogw'okusonsolamu. Ebyo nga biri bityo KCCA ezemu okulinnya ku ntiiko ya liigi ababinywera bwekubye Mbarara City goolo emu ku bwerere mu kisaawe Lugogo etebeddwa Herbert Achai mu ddakiika esookedde ddala. Ate Busoga United ekubye Ondu Paraka Enjeru goolo zibadde 2 ku bwerere. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Mu Nsinisha meya w'ekibuga aswadde n'aswaluka poliisi emuguddeko nga kusenjaga eweza kilo 200 gy'abadde akulidde mu mmotoka ye ey'omulimu. Meyo no ne dereva we babakwatiddeyo mu ddungu nga kitegerekese nti babadde basaliikiriza bagitwale ku muliraano e Libya era mu nnijja okugituusaayo baagijje ku muliraano e Mali. Ab'obuyinza engalo bazikubye makiikakiika bagambye nti kino kyekitereke ekyenjaga ekibagudde mu ttaano ekikyasinza obunene wabula ate ekyokuba nti ebadde kukusiba mu kulembezi w'abantu alina okulwanyisa emizenga gino kibakubye wala nnyo. Wabula poliisi ekyagaanye okwatuukiriza mmoya oyo omuyaga era Nana Achatu Osumani Bako akulira poliisi erwanyisa ekikukusanjaga mu ggwanga eryo agambye ebbanga libadde ddene nnyo ng'abayaga bakusenjaga ewaabwe bagiyisawo buyisa ne bajongerayo Libya naye ku luno ensonda z'abasunyizaako mangu nti ekiteeke ekitwalibwa kinene nabo kwe kutunula enkaliriza.
agambye nti mmotoka eyo yasimbula okuva mu kibuga Fachi ku lunaku lwa Sande kwe kugigwako eyo mu ddungu ng'eyolekera ekibuga Diku ekiri ku nsalo ya Niger ne Libya. Mmeeya ne ddereeva we poliisi bakulubiza ebalese tebalinnya mu kibuga ekikulu Niamey Nenjaga gye bayodde ebalirwamu obukadde bwa $19. Ab'obuyinza Niger bagambye nti ensi yaabwe abayaga babadde bagifuula mu kwesesemu bayisa enjaga okuva mu nsi eza South America olwo ne bagyongerayo e Bulaaya. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ya Uganda erangiridde nti yakujjawo ekiragiro kya Curfew wiiki ejja ng'amasomero gagguddwa. Obwakabaka bwa Buganda bukunze abantu ba Ssaabasajja Kabaka basoosowaze nnyo ensonga y'obwegassi lwe banaatuuka ku nkulaakulana eya nnamaddala. Gavumenti ya Uganda yejjuludde bw'esazizzaamu akakulizo k'ebadde etadde ku basaabaze abakozesa entambula ey'olukale nti nga tebannalinnya balina okulagayo ekipalati ekikakasa nti bageme COVID-19. Kaakano ekiragiro kijja kuba ku baddereeva n'abalala abakola mu takisi. Mu nsi ya Niger, mmeeya w'ekibuga aswadde n'aswaluka poliisi emuguddeko ng'akuusa enjaga eweza kilo 200 gy'abadde akulidde mu mmotoka ey'omulimu. Ge mawulire ekiro kya leero Agunde Omuteregga.